Kubadde kusikangana bitoji kulwanira muggo gwa sipiika n'okugwa mu mmeeza za kanso wamu n'okwerangira ebisongovu okuva mu bakansala ba munisipaali y'e Nansana ng'embeera eno evudde ku butali bwenkanya mu ngabanya y'ensimbi z'enguudo mu munisipaali eno. Wakati mu lutula lwa kanso olukubiriziddwa Kasozi Hamza, Sente w'akakiiko k'ebyemirimu Kasule Ismail Ngaaga asomya alipoota evuddeko embeteza ng'eneraze nti ensimbi obukadde 750 ezaali ez'okuzimba oluguudo lw'Ekkinyo olusangibwa e Maganjo zaateekebwa ku nguudo endala okwetooloola munisipaali yonna. Era mu Nabweru ne tulekamu miliyoni 5 ne tugenda e Gombe olw'obwetaavu bwe mbanyonyodde ne tuteekayo miliyoni 275 ne tugenda e Busukuma olw'obwetaavu obufaanana bwe bumu ne tuteekayo miliyoni 275 ne tudda mu Nansana ne tuteekamu miliyoni 15. Lwaki batuggyako ssente ezo n'amakubo agawera Gombe ne Busukuma tetujja kukkiriza batugamba batya nti ekifaananyi kya Nansana municipality kirabikibwa mu Nabweru na Nansana. Bannange abalya ssente z'enguudo mulikirirawo ddala okulya ssente ez'omuwi w'omusolo. Ekiddiridde kubadde kulwanagana nga bakutte emmeeza ne bazisawuka mu nsiko nga n'omuggo gwa sipiika tebagutalizza. Council Adigan for 20. Ebikonde abakazi bazaalira makubo nga bagenda okuzaala enguudo mbi ssente zonna basalira bweru 88% ku bajeti ya ssente ezikola enguudo zirina bweru. Bakansala aba mu divisioni ez'omu byalo okuli Busukuma, Gombe wamu n'endala bagamba nti bo baasuulwa dda nga boogedde ku mbeera y'enguudo embi mu bitundu gye bakulembera eziviirako n'abakyala okuzaala nga tebatuuse mu malwaliro. Tugeze okulaba nga bannaffe ab'e Nansana beeyagalisa enguudo ennungi bammeeya bonna buli kintu ekirungi kiri Nansana kiri mu Nabweru. Birekeddwa emabega ffe batulaba ng'ab'ekyalo ate nga ffenna tuli mu Nansana municipality. Butali bwenkanya olw'okuba sipiika ava Nabweru kolasi gwe tumonitaringa bulijjo abeera Nabweru nze ndi ku works committee naye twewuunya obutaagaliza bonna. Nabweru babawa biliyoni 2 enguudo ssente babadde bazibba bubbi kati twasazeewo ssente zigende mu bitundu eby'ebyalo zigende zikola enguudo z'ebyalo nga ziriko mu maalamu. Omukubiriza wa kanso eno Kasozi Hamza agambye nti ye abalaga obutali bumativu bwabwe tabalinaako buzibu kyokka n'abasaba ensonga okuzikwatanga mu ngeri y'ekisajja kikulu. Bakansala okugaana okwefuga mu kanso yes kituufu bayiseewo nnyo naye ddembe lyabwe okulaga obutali bumativu mu mbeera yonna naye bweyiko adda kusaba nti obutali bumativu bulagibwe mu ngeri ey'ekigunjufu. Twogeddeko ne Meya Regina Bakitte n'abaako byalambulula ku nsonga eno. Honorable councillors ffenna abali wano ffenna twajja kuteesa nti bw'oba oli kansala wa Nansana municipality olina w'abantu bonna oba okoze Gombe oba okoze Busukuma oba okoze Nansana ne Nabweru bw'obeera kansala ekyatuleeta nti ffe kukola connectivity si kukola makubo gagenda ku luzzi. Entula za kanso nnyingi zizze ziyiika nga bakansala bakubagana n'okwesika ebitogi ekiraga ekifaananyi ekibi eri abo aba balonda. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaaleero.